Timu y'ekitongole kya Darling y'emu ku ttiimu z'ebitongole ez'oma 30 ezali mu mpaka z'ebitongole eza Corporate Games ez'omwaka guno. Empaka zino ziteekera ku kiseera kya ssettendekero owa GF International University e Butabika era ttiimu eno ekitongole kya Uganda Heart Institute golubiri ku bwereere. Waso Eric kapiteni wa ttiimu eno agamba okweteekateeka obulungi ekimu ku kibayambyeko okwolesa omutindo omulungi. Kusooka Katonda atuyambye nnyo okulaba nga tuwangula emipiira gyaffe gino n'okukolaganira awamu nga ttiimu nti SCD Darling ffe tukkiririza mu kukola obumu nti buli okolagana awamu alisi otuuka ku kigendererwa ekyo kyagala okukola ki okubeerako. Ian Lumanyika akulira olukiiko olutegeeza n'empaka zino agamba emizannyo okuli omupiira okubaka udubo okudduka n'emirala gye giteekeddwa. Oneebaza abakuli ebitongole ebitya emizannyo gino olw'okugijjumbira mu bungi. Kino tukikoze lwakuba twagala abakulembera kampuni ezo nabo babeere nga bali bagumu bali fiti naye balabe awalala abantu baabwe we babeera babeere involved in the corporate games. Naye ate ekyenjawulo ekirala nti omwaka guno tuyina corporate run nga bulijjo omwaka guli twakola corporate run abantu abawera oba corporates abawera 1000 ne beetaba mu corporate run. George Delakodrua akulira ekitongole kya Novo Games yabadde omuzannyo omukulu ku mizannyo gino era akubiriza abakuli ebitongole okukkiriza abakozi baabwe okwetaba emizannyo nga gino. Glad to participate in the corporate games which is very well organized. You can see different activities not only for CEO, for all the staff of the different companies. So thank you Ian for this organization. This corporate games, Capital Markets is here and we are participating in the corporate games. And this is our first time to participate in these corporate games. But there's a lot of value that we have realized from the corporate games. First of all, in terms of staff health and staff well-being, the staff are engaged, they exercise even during their trainings. So that's good for them who spend a lot of time on the desks. Guno muwendo gw'amalanga empaka zino zanyibwa era ttiimu ya Nsambya Hospital yawangula empaka zino omwaka oguwedde.